Ku bbalaza ya Ssabbiiti ewedde, abasuubuzi abali wansi w'ekiwayi kifuta baggala amaduuka gaabwe nga bawakanya kya gavumenti okubapaatikako emisolo emingi kyokka nga ne bwe beekubira enduulu mpaawo bafaako. Newankubadde kino kyateeka gavumenti ku bunkenke, tekyakyusa nteekateeka za bannaabwe aba Kampala City Traders Association Kasiita okusigala ku nteekateeka zaabwe ez'okutegeka okwekalakaasa kwabwe ng'ennaku z'omwezi 16 lwe lunaku olw'enkya. Ngaffe Kasiita twasalawo nti olunaku olwaleero lwakukola kitusobozesa okwetegekera ziri ennaku endala bwe tugenda okubeera nga tuli waka. Mu buufu obwo abasuubuzi bano babuulidde bannamawulire nti olunaku olw'enkya bakeera kuggala amaduuka gaabwe. Oba oli awo gavumenti wenategeera obunyiikaavu bwabwe. Ffenna twakkiriziganyizza ekintu kimu ng'ennaku z'omwezi 16 twagala kusibawo bizinesi zaffe okulaga obutali bumativu. Era abasuubuzi bo bansabye nti tebagenda kukwata ku kufulu enkya nga 16 ekufulu zaabwe zigenda kusigala ku maduuka. Kati nkunga buli musuubuzi gy'ali obulumi bubwo kino ekizimba kikyo galawo olwanirire omulimu gwo. Tuggalewo luno lwoya lwa mu nnyindo ogenda dwekuula wekka. Bagamba nti okwogerako ne bannamawulire bakikoze kuteekateeka bannayuganda bakimanye nti enkya muggalo gwennyini ogw'amaduuka. Njagala buli ali eyo abeere nga mukakafu era ategeere nti puroguramu yonna yankya. Gwagala okugulawo enkya edduuka okuliggala kitegeeza oli mu kulya mu basuubuzi banno luki. Ti pulezidenti naffe tusaba otukkirize tutuule waka mpaka lwe tunaakusisinkana nga tukuuma obulwadde bw'obwavu obutulumbye ng'ate buleeteddwa emisolo emingi. Bantu sebo ne bannyaba abakulembeze b'eggwanga mutwagale tetulina buzibu ate ffe tubawo omusolo gwe mubba zi palamenti tuziraba mubba mweyagala mukola zi baafire z'abaami bammwe miliyoni mugula emmotoka za kawundi ka ssente. Bagamba nti baliko n'okusuubizibwa ku bazzi bafuna okuva eri ekitongole ekiwooza ky'omusolo ko n'omukulembeze w'eggwanga nti wakubasisinkana ku Lwokutaano lwa wiiki eno kyokka bakalambidde nti bino byonna tebigenda kubajja ku mulamwa okujjako nga bituukiridde. URA yabadde tutegeezezza ebikwekweto egenda kubijjawo netejjaawo ifirisi netugamba penalite egenda kulaba abantu bonna abaliko penalite ng'ezibasonyiwa. Era eggulo nakakasiddwa pulezidenti agenda kusinkana abasuubuzi ku Lwokutaano. Nze ekyokulwokutaano nkakasa nti pulezidenti agenda okutulaba basuubuzi bannange nkakasa si kituufu kubanga tekirinaako kiwandiiko wabula mpulira amaloboozi gakola ki so nga te pulezidenti alambika na biwandiiko. Na bino URA byegamba nti kirezijjeewo biki byonna ebiteeke mu buwandiike. Era bagamba nti pulezidenti bw'anaba wakubasisinkana abasuubuzi bonna balina okubaawo so si bakulembeze bokka. Sikkiriziganya na kya pulezidenti kulaba ffe bakulembeze ffekka eyo buli lwogendayo bagamba nti wavuddewo n'ekisawo. Meeting twagala y'abasuubuzi twagala omusuubuzi ab'e Masaka omusuubuzi ab'e Ggulu omusuubuzi ab'e Mukono omusuubuzi ab'e Kyotera. Wano abasuubuzi we basinzidde ne balabula abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naddala baminisita obutabeetantala nti kubanga bo bwe banyigira mu nsonga zino babeera abala byabwe naddala ebyobufuzi. Bye tukkiriza nti zino ensonga tezikyali ku minisita n'omu kubanga nabo ssebo bajuliza omu nti gwabatuma. Twagala kulaba pulezidenti ati tunalaba minisita mulala yenna kubanga tebalina mulamwa naffe. Kyokka bo abasuubuzi abeegattira mu kibiina kifuta enkya ya leero babadde balangiridde okuggala amaduuka gaabwe wabula we tutuukiddeyo nga abasinga bagguddewo nga bagamba nti baagala kwegatta ku bannaabwe enkya. Okwekalakasa abasinga bagamba bagenda gaana okuggulawo kwa nkya. Nakoze ne mbadde mayo okwekalakasa kwa nkya. Tusazeewo tukole nga bwe tweteekerateekera okuggalawo kw'enkya. Engeri y'okwerinda gye butali butiitiizi poliisi ko n'amagye bibadde bulindaala okakasa nga mpawo alemesa amaduuka kuggulawo eri abo abaagala okukola. Waliwo ekibinja ky'abannabyabufuzi nga kwotadde n'abasuubuzi abamu abagenda mu maaso n'okuba nti nno bagulirira abantu okwetaba mu kwekalakaasa kuno era ng'enteekateeka eziriwo ezakugulirira abantu naddala mu kibuga be mumanyi nga bakifeesi okugenda nga bagenda eyo buli omu gwe bateebeza okuba oba gwe balaba ng'aguddewo edduuka okuba nti no bamulumya n'okumukaka okuggalawo edduuka lye. So ng'ab'ebyokwerinda tuli beetegefu oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.